Redzone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukuto gwa Redzone TV. Waliwo wana mawulire genjagala okubanga nkuwa obadde owulira sente ezibadde zitadde obunkenke mu palamenti y'eggwanga Uganda, abakulu nga baddira sente ne bazidaivatinga ne ziva ku ekyo kyezaali zigenda okubanga zikola mu ntandikwa wabula ne baziza ate ku nsonga endala. Olunaku lwajjo nakuwadde akatambi kewawulidde nga omubaka amanyiddwa nga Gonzaga Ssewungu ng'agamba nti bannanga abalonzi bwe kiba kisoboka mukwate emiggo mujje mutukube. Kati wuliriza amawulire genjagala okubanga nkuwa gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV. Bajeti eyasomebwa National Budget Matia Kasaija Minister w'ebyensimbi gye yasoma mu maaso ga Museveni, mu maaso g'ababaka ba Parliament, mu maaso g'Abannayuganda abali ku TV ez'enjawulo. Waliwo obukadde si bukadde, waliwo obuwumbi bwa siringi za Uganda $300 billion Ugandan shillings. Sente zino zaali zigenderera kubeera nga zigula ambulances oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Uganda tulakinga nnyo ambulances naddala mu mbeera ey'akazigizigi, ambulances ntono, era kyova olaba nga gavumenti mu mwaka ogwo oguwedde olaba nga batongoza tukutuku ambulance nga kikulaga nti kirabika munnanga awo wetusobola okukoma nti omumpi wakoma wakwata. Kati ebbula lya ambulances nireetera abakyala bangi okubeera nti bafiira mu lutalo lw'okuzaala nga tekyandibaddewo n'ebirala bingi ebifaananawo bityo mumanyi omugaso gwa ambulances. Kaakati waliwo kampani emanyiddwa nga Roko Construction Company. Eno kampani ngenda kuwako ne ku zi projects ezimu zezekwasaganya mu ggwanga Uganda n'ezo zekyakwasaganya. Obukadde buno lwaki mbuyita bukadde, obuwumbi buno $300 mu budget nga bwali bwakugula ambulances. Abakulu mu gavumenti, wuliriza, abakulu mu gavumenti badaivatinze sente zino zibeere nga zitaasa kampani eya Roko Construction mu kifo ky'okugula ambulances okudduukirira oba okuyamba abalwadde. Wuliriza, okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post kino nga bagamba nti government diverts $300 billion Ugandan shillings for ambulances into saving Roko. Kampani eno baali balina ebizibu bingi nnyo, nga balina amabanja, nga balina ensonga nnyingi nnyo ez'okubeera nga ate bakwasaganya, era ebintu bingi byali bimaze okuba nga bibalemerera, wabula gavumenti yalabye guli gutyo. Neno Roko kampani eno njagala okutegeeza si Abannayuganda, ngenda kuwa ebyafaayo byayo bitonotono agwagoberera omukutu ogwa Redzone TV, ebyo nabyo obeere ng'obitegeera. Gavumenti ekulembera Yoweri Kaguta Museveni baatudde ne bagamba mu kifo ky'okugula zi ambulance, mu kifo ky'okugula ebintu ebikozesebwa mu malwaliro, leka sente zino tuziteekewo zibeere nga zitaasa banywanyi baffe aba Roko Construction Company. Wuliriza ekiwandiiko kino kyengenda okubanga nkusomera nga bagamba bwe bati, nga sinaba kubanga nkusomera ekiwandiiko kino, njagala otegeere Roko Construction Company yeeriwa. Roko Construction Company Limited, eno company yemu ku companies ez'amaanyi mu ggwanga Uganda nga zikwasaganya ensonga z'okuzimba construction. Company eno yajja mu Uganda mu mwaka gwa 2021 mwezi gwali gwa 4, era nga headquarters zaayo ziri mu kibuga Kampala. Roko Construction Company erina ne zi branch mu ggwanga nga Kenya, Rwanda, Democratic Republic of Congo, Tanzania n'eggwanga erya Sudaani. Yatandikibwa mu mwaka gwa 1969 ba engineers babiri okwali amanyiddwa nga Max Roller, ono eyafa mu mwaka gwa 2005, bano nga Bajamani, ne munne amanyiddwa nga Kohela, bano Bajamani, omulala mu Switzerland. Kakati nno njagala okutegeeza Roko Construction Company eno, ulira ku projects zezekwasaganya, ye yakola Nakivubo Waste Water Treatment Plant. Roko projects zendi mukuwa gye bayita Roko Construction Company Limited. Ye yakola oba ye yazimba kye bayita Cancer Institute Mulago. Abasajja abo be bagikwasaganya. Roko Construction Company be bazimba kye bayita Hotel Suites for Imperial Groups Entebbe. Be bazimba Centenary Bank okumaliriza kye bayita Phase 3. Be bazimba DFCU Interior Design Services, ebintu bingi nnyo. Be bakola Proposed Cololo Garden Apartments ne Hotel Suites. Be ba renovatinga Mulago Referral Hospital. Be ba developing oba be baddamu okubeera nga bateeza kye bayita Kiseka Market na Kivubo Road. Be ba
bingi nnyo lwaki mbigendamu. Rocco Construction Company kati kankutwale ku kiwandiiko ekibadde kindeese okubeera nga ate nkikusomera. Lwaki gavumenti ya divertinze oba yajje ssente obuwumbi 300 obadde bugenda okuba nga bugula zi ambulance n'esalawo okubeera nga baziwa company eno eya Rocco. Uliriza. The government diverted 300 billion Ghana shillings budgeted for purchase of ambulances to boost the ailing health sector medical emergency into saving Rocco Construction Company from liquidation. Government y'eggwanga Uganda ya divertinga oba yakyusa oba yajja ssente ezaali zigenda okubeera nga ziyamba okugula zi ambulances mu malwaliro ag'enjawulo n'ebintu ebirala bikozesebwa mu kuyambako abalwadde. Sente zino ne baziwa kampani ya Rocco. Uliriza. The revelations brought to the public by former chairperson of the Health Committee of Parliament, Dr. Charles Ayune, is one for the ages. And indeed, the Koboko Municipality MP who posted his basumement on X, formerly Twitter, described his mind-boggling. Banayo oluzungu lungi nnyo munansonyiwa. Naye wano nga bagamba nti omuntu eyaleese ensonga eno oba yagipostinze nereetera bannayuganda okubeera nga bagitegeera bamuyita Dr. Charles Ayune. Dr. Charles Ayune oyo simanyi bamumujjukira, omusajja oyo yakiikirira abantu b'e Koboko, ye yawangula omukyala amanyiddwa nga Evelyn Anite. Omuvubuka oyo mumujjukira. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagendayo mu kalulu akabiri 21 abeere nga anoonya akalulu yeewuunyisa ensi nti y'omu ku bantu ba NRM be yasabira akalulu gwe bayita Dr. Charles Ayune. Oyo gwolaba n'ategeeza abavubuka b'eyo Koboko ti mulonde muvubuka munnammwe gwe bayita Charles Ayune newankubadde nga wa NRM ffe tumulabamu omulamwa ate n'ekyokubiri muvubuka munnaffe. Uliriza gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Wano nga bagamba the public lost a chance to procure a few dozen ambulances to boost the health service delivery after President Museveni took issues with allocation and returned the appropriation bill 2024 with the demands that the 750 billion Ugandan shillings be placed back where he wanted it. Nti bannayuganda bafiiriddwa omukisa ogw'okugula eddazeni n'eddazeni za ambulances okubeera nga bayambako ku balwadde n'embeera y'ebyobulamu embi mu ggwanga Uganda. Bafiiriddwa omukisa ogwo oluvannyuma lwa Museveni okuddira kye bayise appropriation bill eya 2024 nti ssente ezikunukkiriza mu bukadde mu buwumbi 750 zibeere nga zijjiwa we babadde bazitadde ziteekebwe ye nga Museveni waazaagala zibeere nga zigenda. Wano ngambe ntya titomunyumiza bya balwadde, tomunyumiza bya ambulance awo simanyi naye ndi ku kiwandiiko. Mr. Museveni accused the legislators of sabotaging government programs by consistently taking away budget allocations over the last 4 years. Museveni nga wano nga bagamba nti Museveni yanenyezza ababaka ba parliament nti mu myaka ng'eno egiyise bazzenga badiverting, bazzenga bakyusa sente obanga baziteeka mu bintu oboolyawo ye byatayagala bibeere nga ate bigendako sente. Oli ku Red Zone TV nkusomera kiwandiiko era nja kulifalinga ogende ku mukutu ogwa Nile Post ogwa website nga si YouTube si Facebook si Twitter oba X wabula website ojja kisangayo ekiwandiiko kino nga kino kiraga nti sente eza ambulance n'ebintu ebirala bingi nga si ambulance zokka wabula ebintu ebirala bingi byabadde biteekeddwako sente okubeera nga bigulibwa, okubeera nga bikolebwako, okubeera nga bannansi bafuna ebintu ebiri awo naye ddala obanga okusingira ddala essira lyabadde ku byabulamu. Abasajja bano oba Museveni ne gavumenti ye eya NRM gyakulembera ne basalawo ne bagamba ambulance ze muyina at least zo zimala naye kampani eno ya Rocco Construction ekyamazima eri mu mbeera mbi. Kampani eno erina emisolo mingi nnyo, kampani eno eyinza okuggwa ate ng'etuyambyeko mu kubanga ezimba ebintu bingi nnyo. N'asalawo sente obuwumbi 300 zigende zibeere nga ziyambako kampani ya Rocco Construction eyo eyazimba projects ezo zenkusomedde ezimu ku ezo kubanga ku projects nyingi nnyo saagala kubanga mmala budde ku nsonga emu nandibadde zonna nzikusomera. Kati gwawuliriza ali ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala gwe eyamala okusubscribe nga njagala okukutegeeza nti y'ensonga lwaki Parliament olunaku olwaleero akasa mmeme obunkenke okusika omuguwa n'ebigambo ebingi ennyo by'owulira
ebiri mu parliament olunaku olwaleero bye bigenda mu maaso biviira ddala ku nsonga ezimu ku zino. Sigala ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV, bintu bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako singa oba okyatambula naffe naddala ensonga zonna ezigenda mu maaso okuva mu parliament. Sigala ng'okyatugoberera nawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole, embeera nga bwegenda okuba nga ejja bwengenda okuba nga ngikutuusaako tuwuliziganye mu updates eziddako.